Mwami Kamoga yagaana okuvaayo. Exactly. Ate nga ye muntu eyali alina okujjawo eggoye. N'agamba bannange abantu bano bajja nga bali bameka? Nga bali babiri. Bali babiri. Ne bakwata ssente ne bazimpa. Ne baŋŋamba because tuyinza okujja n'abasatu. Ffenna otuteeka ku kyapa. Era obuuza kubanga ffe tugula emmotoka lunaku tutunda emmotoka tutugula emmotoka. Naye oli aleeta amusiimirako n'amukebererako. N'amukebererako. Taba mu katabo. Era ne mutuuka okuwandiika endagaano. Atunda emmotoka akubuuza muno nteeke mu linnya ki olumu tuteekamu n'amannya nga kwabo bonna abali awo tewali akola ki aliwo yes ontegedde kulegira bulungi olw'enteekateeka ennungi so mukino Mwami Kamoga yalina okuvaayo n'atubula so Mwami Kamoga lwaki twogera bino byonna nti Mwami Kamoga yakolamu obugayaavu ekisooka ebintu bino byatandika dda teyanyega ekyokubiri gwe ng'omukozi w'ekyapa oteekeddwa okutuuza ababiri ababadde basasula ssente n'obabuuza ku kyapa nteekeko kwani so si kukikola omu ku bana ababiri ne kijja nga surprise ate nga waali tabuuze ali accessible ate ng'okimanyi nti era yabadde aweereza ne ssente z'abadde exactly kakati now this is where we have a very big challenge nti waliwo obutali bulambulukufu in all areas okuva ku Suna Ben nti Suna Ben yayagala ebyalayisi bifuuse ontegedde naye kati gwe n'olema okukubira kasitoma wo because kyandibadde nti bannange nayogera ne kasitoma ne mugamba nti bwe mujja babiri ne musasula bwe muti ne mukola bwe muti kitambula bwe kiti ontegedde but we have never had anything from Kamoga Gundi. Yeba lawyer ni yabagamba nti buli bwe baba bayingide mu nsonga bozisi baba basale sente ziba mu milioni 10 milioni 8 anti kakati for them they calculate the damages ebigambo byayogeddwa Suna Ben si birungi eri Kamoga property consultant company bijikuba kutaka eyo company ya Mwami Kamoga alina okukitegeera nti ebigambo byayogeddwa Suna Ben si birungi n'akatono era bw'atabikomako bisobola okumukola ekyatuuka ku Samona nga Gundi akikoze walukagga naye ebizigo bye kati biddugaza buddugaza abantu bataka bikuba ku ngatto kati tusobola kufiirwa abantu bafaanana bwe batyo omanyi lwaki oyo Mwami Kamoga tomanyi bantu bakozesa tomanyi ssente zasaasaanya in these things kati oyo businessman tumwetaaga ng'eggwanga kakati obusonga buno obutono bwe kiba kyapa kikyuke kiddeyo mu mannya amatuufu omanyi abantu bakola ensobi nze bwe nkola ensobi nji owuninga omuntu yenna omugezi bw'okola ensobi look for the way out exactly nakugambe this is a mistake wakola mistake togisiba ku nnambwayo yekka naawe walagajjala gwe sekisi bwe yakuwoomera nodda mu birala olina okwegendereza abawala abo abawoomye ennyo babako ebirala ebizibu era kasobola omukyala ng'akuwoomedde nnyo ninyamuuka okukigere manya nti ono ng'akola obukodyo bungi n'obuzanyo ateekawo embeera etategeerekeka beerako ekintu wetegereza wotereka ssente wetegereze nnyo wetegereza wali documents zo buli kimu kikakase nti kubanga sigweka kusigwa oba omuwoomeddwa kitegeeza kazannyo kakamanyi kakati Suna Ben made a very big mistake okuyita maama w'omwana we ebyo bye yamuyita akayiringu bikyamu ebyo bibi era Suna Ben tabeeraawo n'alowooza nti ekyo kyamagezi tumuwagira mu bino ebyokugamba nti let the truth bakuwe obwenkanya yes obwenkanya netovuma kyovola nkugambe nti Gundi yeetaaga obwenkanya because omwana bw'aliraba video ng'oyita maama w'akayiringu you are creating more problems so ekyo kituufu nnyo era naalongo kitone kubanga omwana oyo naye era waliwo era nakyogera nadde actually even before nakyogera luli nalina waliwo we nali we bampiteera naye mbagamba mu bigambo bye yayogedde kyessaayagadde kwe kuyita maama w'omwana we akayiringu kikyamu kubanga omwana oyo waliwo possibilities bw'oba omuyita kayiringu wali okola ki
kati ani akusinga okubeera akayiringu gwe yebaka kayiringu nokazaala namu omwana nga naye bwobadde oyagala mwenna muli buyiringu kati kakati bwobadde oyagala mukyala Kayondo naye omwana ono bw'ajja okwagala nambwayo kati gwe tunuulira maama wo gwe waziise maama wo gwe waziise mutunuulire mu kifaananyi kyekimu n'omutabani wo bw'ayagala mwani akayiringu so beera serious beera careful ng'oyita mu bino ebintu beera serious byakufulumya leka tudiiringe n'ekintu kubanga buli lwoti kati you are converting the story kati olaba essaawa entwali twogera ku kino naye kati fe abantu abategeera ama community development expert much as I know Kamoga made a very big mistake of not following the law because I know that if he followed the law so toyogera kituufu ensobi tejjaawo nsobi kati toyongera ate kuvuma mukazi toleeta nsobi because now we are dealing with more problems kubanga naye binaagendamu sympathy ate abantu bajja kendera bali ku side yo of course teri mukazi ajja kuwulira bigambo ng'ovuma maama w'omwana wo asanyuke because kitegeeza nti kyeki nze sobola vuma mukazi wange yadde ekigambo n'eki nekimu okyegedde si lwakuba takola nsobi naye mmanya bumanya nti bwe muvuma nti oli musiru nange ndi musiru because nze namufuna so actually kyogezako okwogera nti byonna bina Suuna abikole naye ate afube nnyo okuprotecting ekifaananyi abeere scientific aleme anti kyekyo aprotectinga omwana aprotectinga mukazi we because nakyo kikulu kubanga ono omukazi omulina chemistry mwebakako mwenna kati olina okuzannya kaadi zizo mu mbeera nti omuntu abulwa ne wakukwatira ensobi kubanga tesaawa eno ng'onoonya justice teweetaaga kubeera mu nsobi yonna maama ayinza osituka maama w'omwana maama ayinza osituka nako omusajja yeeyisa bubi oyo kyova olaba nakola bwe nti because nali sirina protection musajja yeeyisa bubi mulabe mu bantu ampita bw'ati gwali owuliddeko nambwa yavuma Suuna Ben alitavuma alina engeri gy'asenzekako ebigambo ne message yaweereza mu kufa kwa Nyazaala beera mwegendereza yamwisa taata wange ekitale ekyokufiira maama waffe beera mwegendereza ng'oyogera Suuna Ben ffe tuli mabegawo because we need justice but we need justice for your family mwe mwenna omwana wo mukulu nnyo because Suuna Ben ffe omwana wo tumulaba gatta ettafaali ku nkulakulana y'eggwanga lyo kyokola kisinga okubeera ekyamaanyi bw'obanga olina kyokola obanga naawe era tolina kyokola ng'obeeraawo ekirongo bba era naawe beerawo bw'oba mwana wabuwala nga toyagala kukola nga gobaze nti basajja bajja okunyimirizaawo naawe beeraawo bw'oba muvubuka nga naawe toyagala kukola ng'obaze kiro kubba naawe beeraawo bw'obanga olinze bannabyabufuzi nti bagenda obagamba nti balikwata ojjako akasa akaliro waliwo abavubuka bendadde njogera nabo ne mbagamba mwegendereze ensi obutabaleka gwe okimanyi nti ensi esobola okukuleka kituufu gwe okimanyi nti oyinza obeera awo ng'olina essimu nange gye nnina nga nze ku ssimu yankolerako ebintu bingi nga gweyo nga gweyo ya status kakati kati ekiseera kituuka ne twesanga n'oŋŋamba naye gwe emirimu gy'ogikolera gikolera ku ssimu wano akati n'ojja n'oŋŋamba ekigambo nti okozesa ssimu ki ogenda okukebera essimu yange ng'oluusi na grade yaki ya wansi ku yiyo nekugamba naye kati tete yiyo esinga eyange lwaki togikozeseza kati agenda okulaba nga ye agikozesa ebintu bitono okusinga byerina okukola be bantu kakati abantu bantu bangi tuli nabo tetumanyi maanyi gaabwe tetufuddeyo kumanya maanyi gaabwe tufuddeyo bateekamu application zetwagala kukozesa tuli awo tulowooza gundi onja mubuuzanko bubuuza gwekimanyi waliyo abantu abanoonya emikwano gy'okwekubya nagyo ebifaananyi kituufu nnyo ng'oli abeera awo bw'asanga miliyoni yekubya nayo ekifaananyi bw'asanga bebikulu yekubya nayo ekifaananyi naye nga tamubuuza nkotire muzeeyi bw'oba ogenda ku kivulu ani akola posta zo exactly okitegeeza okugamba nti kati ate some of us nze bwe nsanga miliyoni twogera ebigambo bingi ne twerabira okwekubya ekifaananyi nze emyaka gyonna gyonna gye mmaze ne kamiliyoni siina kifaananyi naye
Okay, yeah, sako obuuza ku bantu. Muli mutya? So ina following ya amaanyi. Mwasize mutya mukama waffe yebazibwe. Balo yaga nti lwaki obeta salako kiviidi ekyo. Nenga akadieta manyi. Ready. No, ugamba anyway, I understand your concern. Era obuzibu obutegeera. Nze mama wange yasinga okubeera against my hair. Mama wange. Ate nga muwanye ekitiibwa. Era nazisala emirundi mingi. Nze nandibadde sisalako nviiri. Nze simanyi bwe mpulira. Naye nze enviiri ezinva ku mutwe mpulira nga ali obwereere. Ki ekirizi kusazaako? Ki ekirizi kusazaako? I don't know. There is no reason okuleka nga abantu temukomera. Era kyova olaba neewala nnyo okugenda mu kkomera. Era nze ng'oyagala okunkolako effujjo lyonna mpaabira ku poliisi. Nalabako no gayi atunga engoye za Bobi Wine ali gundi mumanyi gundi bamutwalanga abadde ne kyampisa nno bubi. Nze sikkiririza nnyo mu ebyo bintu byammwe bya Nuupu. Naye nawulira bubi nga basaza enviiri za Rastaman. Nawulira nno bubi. Gwokimanyi enviiri zaali za myaka 16. Zaali nnyingi. 16 years. Ate kakati lwakuba nti bano abantu bafe abatuteeseza tebalina magezi. Omuntu yandibadde takolebwako ffujjo lyonna nga tannasalirwa muki? Musango. Mumala ogenda mukizula nga talina musango. Kati bw'aba talina musango omaze omuggyako eddembe lye. Because people have rights. Okay. Oli lwaki akumye enviiri ate gwesalako. Wiiki eno ate kumpaka. Tutandubulidde mu kooti kati kooti efuuse kooti. Omugagga omutunzi w'ettaka abamu ku baasooka okutunda ettaka wano mu Uganda. Kamoga Properties. Nedda ssebo. Omu ku baasooka. Waliwo abalala. Kamoga ali very recent. Naye ali kuba nze mulabanga ali kubedda. Basema Properties. Basema bapya. Abantu okutulira kubeba n'omusajja ababba ettaka eriyitirivu wano Property Masters. Ano yambo omuku ba sigaye nti yeye yasooka Kamoga bapya. Kobo buyaye bandibadde tebasobola kuwangala obbanga ddene. Bani abasooka ba Property Masters. Ojuga Property Masters. Yasookera ddala. Wano yasookera ddala mu Uganda. Then wabawo basema. Kati basema abagundi bajomayi bazayoni bani. Yes, abatunzi b'ettaka. No, tebalina nnyo kyamaanyi kye bakoze okuleka okwonoona. N'obukonto butategeerekeka. Abantu abatunzi b'ettaka. Ekyamazima lwakuba tetwagala kukkiriza. Balowooza sezza buli muntu mbw alina okuba n'ettaka. Abantu abamu tulina kuba bapangisa ku ttaka. Awo tugenda kujjawo. Otegedde? Tugenda kujjawo. Ne batemyetemye mu ttaka ne baligira abantu batunze ettaka. Waliwo abagabana n'ebyapa. Kamoga Properties Haji Kamoga yakava ne Maka. Atutte mulekwa mu kooti ayagala milioni 9. Mbwayo noonye erinnya lye Suna Ben. Suna Ben bwe yabadde mu kuziika maama we yayolesezza nnyo obusungu ku Kamoga ne muwala gwe yazaalamu Mary Nambwayo. Gaga nti beekobaana ne babba ettaka ne babba poloti gye baamuguza. Jjukira Nambwayo yafumbirwako ewa Suna n'azaalayo n'omwana. Naye nga bakyali mu mukwano ogwo Suna yalina ekirowoozo ekigula poloti. Mbu Nambwayo amuwa ekirowoozo atugula ku kojja wange yali mu ebyo. Ate nga kyamagezi. So Suna agenda ne Nambwayo ewa Kamoga era Kamoga abalambuza. Enkola y'abo abatunda b'ettaka balina ekintu kya kibanja mpola. Bw'ofunayo z'ofunye ng'okola ki? Ng'oweereza. Kati olw'okuba nti waliwo chain link eno eya Nambwayo naani ne kojjaawe Kamoga. Kati mbu Suna yakwatanga ssente z'afunyeeyo ng'awa Nambwayo ng'atwalira Gondi ewa kojja. Ng'aleeta lisiiti. Kati awo ndowooza baamukubirawo empewo nga lisiiti ndowooza ziba 2. Ng'aleeta lisiiti. Ebaaye bamusuna n'ebaaye bamusuna ne Nambwayo. Kakati awo okufulumya ekyapa nga kiriko Suna Ben ne Mary Nambwayo. Kakati simanyi wetutandikira naye kale tutandikire wano awatandika. Ekisookera ddala cheap things are very expensive. Ebintu ebya layisi ate bya bbeeyimu. Ebintu ebya layisi bibeera bya bbeeyi mu biseera ebisinga. Buli muntu bw'afuna obuzibu, buli muntu ayagala okubaako kyagula. Anoonyereza okulaba nti afuna ku bbeeyi ensaamusaamu. Ate buli muntu agula afuba nnyo okugula ku muntu gw'ategedde okwewala obufere n'ebigenderako. Kakati Suna Ben ne wonoomunoonyeza nga singa aliwo embeera etabuse. Kati Suna Ben yafuna advantage nti omwana gwe yali yeebaka naye
kuba si mukazi we omuwala gwe yali yeebaka naye alina omuntu atunda ettaka ate nga omuntu atunda ettaka kojjaawe nga kyamagezi okwagaliza famire mujja nga kyamagezi nnyo ogamba nti si kyamagezi nnyo nga it was a good opportunity naye si kyamagezi kyalimu ennono yakwesige kyalimu ensigo y'okwagaliza n'okuwa respect omanyi omukazi gwe weebakako nno muno ekintu kirala nnyo olina engeri gy'owewulira nti kuba omukazi gasi omweyambulira ne buli lunaku olwo bikyukamu ontegeera olina ekisa ky'omutandika omufunako olina okutuka otandika okumuwa olina ebintu ebyenjawulo bingi byotandika okumuwa ng'omusajja kakati olw'okuba ndi Nambwayo yali alina enkolagana ne kojjaawe ate ng'alina enkolagana wano naani ne Suuna kyali kyangu nnyo Suuna Ben okugwamu akakatego Suuna Ben alina okukitegeera nti Nambwayo teyamubba ku olwo bw'aba yamubba that is ontegedde bw'aba nga bye tukyawulira bino bye tuwulira that is bw'aba yamubba teyamubba ku olwo kyali mu pulaani amubbidde okuva ne byatandika paka we yakizuula kyali mu pulaani era kinzika okuba nga yali Nambwayo mu kusooka ayinza okuba yali ayagala njawulo ontegedde kokojja nti ayagala nti totawaana n'ebyo twala ekisingawo this is just an analogy saagala muntu akifutwale munki this is an analogy fe bwe tuba tukola research nga tunoonyeza kuba Mwami Kamoga by the way okwogera bino tuli mu kuteebereza kubanga Mwami Kamoga yagaana okuvaayo ate nga ye muntu eyali alina okugjawo eggoye n'agamba bannanga abantu bano bajja nga bali bameka bali babiri ne bakwata ssente ne bazimpa ne baŋŋamba because tuyinza okujja n'abasatu ffenna otuteeka ku kyapa era obuuza kubanga ffe tugula emmotoka lunaku tutunda emmotoka tutugula emmotoka naye oli aleeta amusiimirako n'amukebererako era naye mutuka okuwandiika endagaano atunda emmotoka akubuuza muno nteeke mu linnya ki olumu tuteekamu n'amannya nga kwabo bonna abali awo tewali akola ki aliwo ontegedde olw'enteekateeka ennungi so mukino Mwami Kamoga yalina okuvaayo n'atubula so Mwami Kamoga lwaki twogera bino byonna nti Mwami Kamoga yakolamu obugayaavu ekisooka ebintu bino byatandika dda teyanyega ekyokubiri gwe ng'omukozi w'ekyapa oteekeddwa okutuuza ababiri ababadde basasula ssente n'obabuuza ku kyapa nteekeko kwani so si kukikola omu ku bana ababiri ne kijja nga surprise ate nga waali tabuuze ate ng'okimanyi nti era yabadde aweereza ne ssente kakati now this is where we have a very big challenge nti waliwo obutali bulambulukufu in all areas okuva ku Suuna Ben nti Suuna Ben yayagala ebyalayisi bifuuse very expensive n'ayagala n'okwesiga omuwala ono let me tell you weegenderezanga nnyo ne bw'oba omuwasizza omukazi nze senga mukyala we yatuwaako ku nnyumba very beautiful house mujje mubeere wano ekiseera twali tubeera mu kazigo ka luumu emu luumu eki nga twakewasa tukyali baffala tulinapya twakewasa tukyali baffala n'agamba temutawana nansi n'agamba nti nze neeberera mu Amerika mujje mukozese wano nyumba yiyo terina alimu naye mukyala wange nti nedda tujja beera wano katukulaakulanire wano wetusobodde tugenda beera wano osegedde beautiful house tugireka osegeera so naye byali bigenda okuddirira nze nali maze obiraba nali maze okubiraba osegedde so sometimes tulabulamu abawasa n'abafumbirwa si buli kirungi nti kiba kituufu not every good thing is right wakati awo Suuna Ben we yasuulira ye yalaba ekirungi n'atafaayo ku kituufu anti tuli mu mbeera ey'ekyavu nga ebintu gula byalina kugula byagula mpolampola ne bw'oba ogula mpolampola osobola okugula
ne bwoba ogula mpolampola osobola okugula ewalala n'otesiga family emuva mu kyalo. Yes, kubanga bo kyolina obeesigako kuwa mukyala. Anti batandika okugamba toneesiga twagala twagira abantu baffe. Nedda nange nga nkuliyetingayo kojja omulala alina byatunda. Ate gundi ye kyali wange nnyo because leka nkubuulire omusajja gye buva ne gibulaga, you are the controller. Buli lwova mu control ng'oli musajja kiba kiyise. You must remain in control. Abantu abamu balowooza nti okubeera mu control beera rude. Tobeera rude. N'abakazi bennyini kibayamba bw'obeera n'omusajja alina control. Tofuna mesi nyingi nga ggwe omukazi. Kubanga yeye aba mu control buli ssaawa aba atereeza ebintu ebyandibadde bikola ki? Bisoba. Okyegedde bulungi. Haji Kamogo okuvaayo kweno ssaawa nga ate avaayo na byakuwaaba ayagala miliyoni. Ebyo byakiyaaye. Ebyo byakiyaaye. Ngati yalina obudde otereeza. Ebyo byakiyaaye. Era nadde waloka video ke nakoze. Nga ngeza kugamba nti waliwo kye tuyita conflict resolution mu bulamu. You must learn how to resolve conflicts whenever they pop. Exactly, whenever they pop. Because the law is blind. Etteeka gwe olinnyonnyola ekyabaawo lyo ne likola okukola ki? Okusalawo. Naye kino ekyabaawo nga tekinnagenda mu mateeka kyali ki? Because that's what we are demanding from Mr. Kamoga. This is what we are demanding from Kamoga Properties. We are demanding for what really happened. Because etteeka ly'ettaka, land ownership, liri ndowooza 237 mu Land Ownership Act. Olina okubeera enteekateeka y'ettaka eri very clear. Constitution etubuulira bulungi nnyo buti Omunnayuganda bwa owning ettaka. Ontegedde tulina erya freehold, tulina Miloland, tulina gundi, tulina zino ze bayita lease, we have over 5 ways of owning land, and all those areas have a way and a process. Oshegedde kati process twagala kutegeera Mwami Kamoga, did you follow the due process ng'omuntu afuna ekyapa? Waliwo oba waliwo amankweto agagenda mu oba ye bwato babikola mu kampani ye ng'abantu bato bwabawe ebya. That's the problem. Gwe sigwa olowooleza nze agula ettaka because ekyo kikyamu. Process y'ettaka eri mu mateeka si ya feelings. Omanyi kati bw'oyogera bw'otyo obanga olowooza nti nno omulimu Mwami Kamoga gwakola si mulimu gwa si dduuka lya kutunda sukaali. Nti sukaali gw'oyinza obumwongeramu 2 and it is okay. Ontegedde era osobola obbaguza nga bw'okola ki? Bw'obaguza bw'obayagala. Naye ky'otayinza kukyusa, tosobola kukyusa jjinja lya kiro. Eryo liri standard baaliteeka. Lyo liri standard. Kiro osobola ogyongeza naye tosobola kukyusa jjinja n'ogamba nti nze kiro yange ebeera hafu ne kwota. Ontegedde kakati Mwami Kamoga ayinza okuba kyayagala okukola ki? Okukola nti si gwe osalawo ogwo si mulimu gwo. Kubanga abantu gye bajja ne bagula ettaka naga nze ngulidde mutabani wange. Exactly, ogwo si mulimu gwo. Nze ngulidde mukyala wange ow'Egindi. Ogwo si mulimu gwo. Omulimu gwo nga land property manager. Era kyobula bayita property manager nti gwe is kulungamya. Kyoyinza okujjaawo ng'agenda kukola nsobi n'omulungamya n'omugamba naye kino mu byapa kitera otusumbuwa. Ontegedde bw'oba yagulira mwana wo gwe wakazaala engeri gy'atanaweza myaka 18 tuteekeko 2 igwe n'omwana oba akategeera bulungi nnyo. Bw'ali ku lulimwa transfer n'ovaako kye bayita okulungamya. Kyokola babayita property what? Managers. They are not there to think for you. They are there to help you. Kakati gwe tosobola kukola kyapa nga si kimu ekirala time. Okusinziira ku Ssuuna Ben byayogera alaga nti ekyapa kyamala emyaka egi nga takimuwanga ate nga yasasula. Tugende mu mateeka ekyapa kirina kumala bbanga ki era what is the process? Okyegera kyengezaako okugamba. Ekyokubiri baani abalina okubaawo ng'ekyapa ekyo kikolebwa. So process y'ekyapa nga kifunibwa
eteekeddwa okubeera nga eri very clear kubanga eri mu mateeka yo teteesebwako. Akafaananyi ka Suna Ben yakajja wakozi land property manager waba agenda kukola transfer oteekeddwa gwe okuwaayo obufaananyi bwo anti kyekyo oteekeddwa okuwaayo signature yo kaakati kyekyo oteekeddwa okusayininga ku lupapula bayita kyetwagala nga tetunalwa bbaluwa nze ebbaluwa saala najjogerako because those are lawyers ate ba lawyers bo omulimu gwabwe gwego ontegedde bo era kyobola bo bakuyita client Mwami Kamoga wano wabadde wala ewa Suna Ben client wo eyakugulako n'ettaka essimu ye yabadde wala nnyo naye ya lawyer yakubadde kumpi because these are three entities we are dealing with today. We are dealing with a customer who is not satisfied gwe bayita Suna Ben. Yes. We are dealing with a company gye bayita Kamoga Property Consultants. Now we are dealing with another company ey'abannamateeka. Bannamateeka bali independent. Buli side basobola okugwayo. Gwe Mwami Kamoga nawe oli independent ne client ali independent. Mufunye obutakkaanya. Ontegedde? Naye kati gwe n'olema okkubira customer wo because kyandibadde nti bannange nayogera ne customer ne mugamba nti bwe mujja babiri ne musasula bwe muti ne mukola bwe muti kitambula bwe kiti. Ontegedde? But we have never had anything from Kamoga Gundi. Yeba lawyer ni abagamba nti buli bwe baba bayingide mu nsonga bozisi baba basale sente ziba mu milioni 10 milioni 8. Anti kakati for them they calculate the damages. Ebigambo byayogeddwa Suna Ben si birungi eri Kamoga Property Consultants. Company bijikuba kutaka. Eyo company ya Mwami Kamoga alina okukitegeera nti ebigambo byayogeddwa Suna Ben si birungi n'akatono. Era bw'atabikomako bisobola okumukola ekyatuuka ku Samona nga Gundi akikoze. Walukagga. Naga ebizigo bye kati biddugaza buddugaza. Abantu bataka bikuba ku ngatto. Kati tusobola kufiirwa abantu bafaanana bwe batyo. Omanyi lwaki? Oyo Mwami Kamoga tomanyi bantu bakozesa. Tomanyi sente za sasanya in these things. Kati oyo businessman tumwetaaga ng'eggwanga. Kakati obusonga buno obutono. Bwe kiba kyapa kikyuke kiddeyo mu mannya amatuufu. Omanyi abantu bakola ensobi. Nze bwe nkola ensobi nji owuninga. Omuntu yenna omugezi bw'okola ensobi look for the way out. Exactly. Kuba singa ndowooza Kamoga ya sorting ensonga y'abaana abantu nga tala kujja. Business era singa etambula bulungi. Yes. Ono muwalawo. Muweyo ka poloti. Yinacho kiri. Muwalawo lwaki gwe oyagala musiba ku ono. Muweyo ka poloti kamu mugambe muwala wange. Abasajja bazibu. Naye nze nkwadde ka poloti kaako kasasule mpola ne bono kasasule emyaka 10. Nebino ebitu byakwagala okufuna obufunyi. Eri omusibayo lwampaka. Omusibayo lwampaka. Because tetusobola kubeera n'amaka. Gali mu mbeera nga ya Suna Ben nani? Nambwayo. Era kye balina okuwuza nti ddala because the value is not there now. Kuchegedde. Beeyendako first of all because bamenya amateeka bonna. Suna Ben yamenya amateeka, Nambwayo n'amenya amateeka, kati ne Kamoga yamenya amateeka. So it's all a mess. It is all a mess. Ochegedde bulungi nnyo because mwe mwazaala kuki? Nambwayo ne Suna Ben mwazaala kuki? Tewaliwo grounds. Kuki? Nambwayo yamusokola muzigo gwa neighbor. Omusokola wano n'omuzaalamu wano. Yali mukazi wa Opa Fambo. Namugira wati. Muzigo gyegyimu. Nemwe kati what nonse. Fambo nga bwagenda oyimba Nambwayo ng'ayingira kuno omuze. Kati kasasiro. Ochegedde because it's all a mess nkugambye. Era wano tewali gwowolereza. Ekikola Nambwayo kyakola tuzeeyo katono. Najja ku kalina y'omusajja n'agiwamba. Ekintu ekyo Suna nkugambye yajja akimanyi. Kyali mu plan. Kyali mu pulaani. Era bino byonna by the kankubuulire. Kati Mwami Kamoga ku kyendowooza nteebereza kiteebereze. Ku kyendowooza okusinziira ku biriwo. Mwami Kamoga kino ekintu yakisooka kimanya. Yasooka kibuuka. Ne bwe yakibuuka ate n'ayagala akimire. N'atalungamya muwala we n'amugamba lemezaamu bulemeza. Weebale. Ochegedde? Mwami Kamoga teyasooka kibuuka. Because kati nze with the scientific analogy around all this mess, you can see nti muzeeyi yasooka n'asooka
teyasooka kibuuka naye yagera kibuuka ng'olwedde kifudde kati bwe kyafa mu kifo ky'okulungamya muwala we nti tutereeze ate yaguma bugumi kati mu kuguma ye ng'alowooza nti bijja tuuka ekiseera biggwe naye tebisobola kuggwa nkubuulira mazima tebisobola kuggwa bagenda kumaliriza bakutte Ssuuna Ben bamukubye eruzira enduulu eryokera okimanyi gundi yavudde kukuziika nga bamutwala gundi yeza ne babounsa kanti ndigwa nambwayo naye kati lwaki otuuka ku eyo levu byanfuna byotataddemu nnyo n'amaanyi gali awo nedda ne bwoba otaddemu abantu babireka ne bagenda yes nze nafiirwa ettaka acres ku kyalo bakiyita Guludene eyo Kiwenda nange acres nange ekyo nafiirwayo omwenda acres nalina acres omusajja yatuguza neyeegaana nga tumutunulako bwe tuti nze yanguza yabula abaana be ne baŋŋamba bobuziza muzeeyi yes oguza empewo yes emansi gyako ettaka muzeeyi n'agenda ekayunga neyeekweka yes akoma nga wesa emyaka egi nga ettaka baddamu ne balitonda kugambye nange kye bankola nafiirwa acres nembaleka ne bagamba mutwale era nabagamba muzitwale nze wendi so nze manye ebyettaka oli aba akulimba mesa etandikira ku muntu ogwo negaziwa kati bw'obiremerako ennyo oyinza n'okufa kati nze neŋŋamba nze okufiirwa kyembuza nambwayo lojja akozesa obulamu bwange lwa butaka nze ettaka bagenda kunziika mukanankani bwekateka nga nze nfiiririra ebyo ebyekisiro lo nambwayo gyakozesa n'atuuka n'okuwamba ennyumba eyitennaba kuggwa abo bubbi naawe ng'alaga amaanyi mangi anti nkugambye kabwa kabbi kagumya mugongo katuli ku leva eyo yakabwa kabbi kakola ki kalumya mugongo nze nambwayo mukwano gwange nedlo gye yagijja saategeera kuba nze yali kyali wange nga ali n'opafambo kakati tali serious nambwayo yatya omanyi people fear abantu bagenda ne balaba ebintu ne batya nti tebasobola bikola mu bulamu oli alaba ekintu n'akyewanga opportunity oyo nambwayo ali ku level efuna omusajja omulala w'obuvunaanyizibwa alina ne ssente ezitamanyiza Ssuuna Ben obaggo balowooza nti nate abakazi fear of the unknown tamanyi kiddako omanye omuntu bw'olaba nga tamanyi kiddako kati nze manye ebiddako bingi nze wano wendi manye ebiddako bingi tosobola kunkozesa nsobi nkugambye nafiirwa acres naye okwetuga obwetuze ku muntu n'omwesiba kwa kati namba okyalinga teyeetugga ye yeetuze ku property yes obulamu kibuteekawa anti kibuteeka waliwe nkugambye nti bamujja kukuziika nga taziise bw'omanye kikitegeeza naye kira singa Ssuuna akubwa eruzira nga gwe obireese nga gwe oli property kisoboka bo nkugambye omuntu kasita omululu gukuyingira mu mutwe expect anything era nze ntera okugamba abantu nti ebintu bisatu bye mulina okwegendereza ebintu biri bisatu byokka by the way omuntu wenna wooli awo ebintu bisatu binoonyeze control noonyeza control ekyokulya food ginoonyeze control ereme kubisa tekumalaamu emmere togenda ku mukolo n'okanula amaaso tegakumyuka n'okukumyuka lwa mmere bwe bagikuyisaako gwe bireke beera kuwoolano ontegedde kubanga emmere eswaza ekintu ekyokubiri ekiswaza bakiyita ssente cash money bino nambwayo bali mu kukola bali mu kweswaza lwa kintu eki ssente ekintu ekyokusatu ekiswaza sex omulaba oyo sex anti olaba omusajja omukulu nga bamukutte eberese kaana akato sexy ontegeera ebyo bintu bisatu kasi obifunira control n'ogamba nti nze sijja kwebaka ku mwana w'abandi muto kuba kati abantu agenda nakyamukirira alabye omuwala wa myaka 10 ye tamanya ali kwekyamukira ku mwana wa myaka 16 so kasi omala okutereeza sexy n'otereeza ssente n'otereeza otereeza emmere sex oba omaze ne ssente oba omaze obulamu bugera kwanguyira kubanga abantu bonna baswadde lwa bintu bisatu either bamukutte namukwa musajja oba bamukutta alikaana katakata neetuuka either ssente abbi abantu kati nga bino betulimu ne bannambwayo ssente oli yetuze ku property ya munaagiremeddeko
ekirala mmere omuntu agenda kulumbe nayagala n'okubba ebikonderwa mmere n'okusiba atwala eka nayagala n'okusiba atwala eka. Bwana Kalungi ebintu namba oyo bwakola kale ayinza okuba talaba ebiseera bya maaso naye alifuna feva mu famire ya Ssuuna tekyetaagisa aliyagalwa yadde abalinamu omwana. Ati kati gwe kyoliko gwe kyoganya okukkiriza kyenjagala okive nako oleme kigira ekisooka bano bakola mistake Ssuuna Beeni yennyini ne mukazi we twakikkirize kati bwe bakola mess nti ekye balina wakati awo omwana naye nga tulabye abafumbo tewabangawo laavu tulabye abantu bangi nga beezaala nga tebali bonna tewabangawo laavu era ne feva eri mu maka g'abano n'ageno tagyetaaga. Actually Ssuuna yawasa recently yayanjula okitegedde byonna tebikola ki tabyetaaga byonna tabikola ki tabyetaaga ontegedde byonna tabyetaaga so kati fe twagala justice yani ya mulekwa afune justice ekisookera ddala. Ekyokubiri Nambwa yanonye afune justice naye kali Nambwa ya justice as compensation time jamalidde ate time jamalidde abadde amufumbira. You must understand bano tebali bonna beyendako ne bezaalamu ano betwogera byatandika no after covid. That's what I'm saying. Bino beyendako ne bezaalamu. The justice Nambwa yo needs is mwana kumulabirira. Child support. Yes, that's all she needs. She needs child support. And waba chali below is it 7 years? Hey. Aba chali in the custody of a mother. Exactly. So Ssuuna Beeni until 8 years, until 8 years, bwezimalako 8 years, bademu bature. Mumpe oba musigaza kwongera okuyabirira. Nja kwongera okusigaza. Those are story kati ebyo bintu ekirungi kyabino ebintu byonna. Waliwo amateeka kati bulize bulwenda bebbaluwa ya looya. Ntandika okutya ne ngamba amateeka gano gonna amalala mugabuuse. Mugeze kuliri etteeka kubanga etteeka kituufu mumuwabira mumulaga n'etteeka lye yamenye naye ate gano amalala mwege mwamenya before go tugaleke tutunulire kiri kyokka. So Kamugai yatunde pyara owa company anedda si gwe yatunuulidde yayagadde ye kubuzaabuza kino because you are burying the cause. Oshegedde ekyaleeta oli mu kuziika cause okibuuse ate olikuliza ati it doesn't make any good sense. So mulekwa afune obwenkanya mulekwa alina okufuna obwenkanya. Mukyala Kayondo gyali awo mule mirembe n'omwana ono gundi omwana kidi wa bebi waabwe gwe balina muzzukulu naye abeere ne justice muzzukulu wa Mukyala Kayondo naye yeetaga justice. Kyokka ate ne Nambwa yo yeetaga justice naye buli muntu alina okufuna justice ng'eri fair. Ontegedde mistake bano bonna bazikola bonna bakola mistake. Kati kankubulire okuviira ddala ku Nambwayo yakola mistake. Ontegedde nga bali ne Ssuuna Beeni. Ontegedde badde awo ne beerigomba tebeewasa kati batusumbuwa. Ontegedde beyendako ne bazaala omwana kati omwana yeetaga justice. Gwe gundi Ssuuna Beeni oli musajja mukozi nnyo genda mu bidongo n'okuba ebinyanyanyanya byo n'oleeta ssente oguze ettaka naye ogula ku muntu tomumanyi following up paka 2 years ng'ekyapa kifulumye kubanga process ya kyapa olina gibeeramu. Kugambye etteeka amateeka Land Ownership Act weeri ekulaga bo owning ettaka ate buli ttaka lirina ownership style and ownership process. Okyegedde abali ku freehold abali ku mailoland abali ku lease abali ku lino simanya lyaki ebyakabaka ndowooza kati be bali ku lease waliwo n'abalala waliwo n'eddala bayita simali bayitaani kyoba omanya nti buli process so eri very clear. Bwana Kalungi Owenge ate mateeka Bwana Kalungi Owenge ye taata ebigambo Ssuuna Beeni byayogedde ku ntaana ya maama yabadde emotional
yabadde alaga busungu ye platform yafunye Suna Beni wamulaba yasirika about these things all through. By the way teyanyega kigambo kyonna. Ekimu ku kyamugaana mukyala Kayondo. Suna Beni kati ne bwagenda Luzira alyoke. Ochegedde. Suna Beni omanyi buli muntu alina ekintu omuntu gwatiisa amaaso. Omuntu amukkakanya. Nze waliwo omuntu ayinza okunkubira essimu. Nanga Sam awo nedda n'omugala kale ssebo n'ogusala. Kale waliwo kati omuntu oyo bw'aba taliiwo everybody can be wild. Era abantu abamu bagenda ne balowooza nti ebintu byakusaaga. But this message goes to Kamoga Properties. Muoperatingira mu mateeka, goberera amateeka. Tunula ku kyapa ekyo n'amaaso gaaga. Olaba oba ekyapa ekyo wakola wayita mu mateeka amatuufu. Process eyitibwamu okukola ekyapa. Bwe baba nga tewayita mu process kubanga ekyapa kyo kisobola okufuluma ne bw'otayita mu process ntuufu. Ekyo nali nkirabyeko. Bifuluma bulijjo. Ekyapa kisobola okufuluma. Naye ekyebuuzibwa kyayita mu process ntuufu. Because ekyapa kyo mu kufuluma wali. Waliwo requirements ezeetaagisa. Bwe zibeerawo kyo kikola ki? Kifuluma. Naye process eno okufuna requirements ezaali zeetaagisa wali wazijja ku bantu batuufu. Tandika okunoonyeza amateeka gaako. Bw'ali okola transfer form kubanga ayitukkiriza nti alina mother title. Mother title olina okugaba transfer form eri bw'ogenda okuwaako. Kakati bw'ogenda okuwaako be bano ba clients bo. Wabawa mu butuufu era bajjuza mu butuufu. Mu butuufu bwakyo oyina obujulizo bwo nga Suna Beni atuddewo mu office agamba ajjuza transfer form agamba nti nze bannange nga Suna Beni ntadde wano omukono ne nambwa ya atadde wano. Ebyo byonna birina okubeera looked at. So kati bino betudiringa nabyo birabo budde buno by'amateeka. So mwami Kalungi kiraga ki eri abasajja abadde beesigenya abakyala mu bintu byabwe ebyenkizo? Akakati mulina okutegeera ekintu kimu. Omukyala wo bw'obanga olina omukyala ng'omuwasiza mu mpasa yonna ekkirizibwa mu mateeka. Oba customary oba waliwo empasa nyingi bazimanyi adimusweta kyaki kakati omukyala we alina kubeera what we call next of kin ku properties. Talina kubeera owner. Ojago nga wakigulira nga tosobola you cannot own together. Omukazi bw'abanga nze mukazi wange buli kyangule waka kyange ate naye kike naye yakiriko nga gwe toliiwo akibeerako onule nga nze siriiwo bwe mbaawo nze first owner. Nze keebe essimu eno kabe bank account it is yeye ajjanga ki next of kin. Tomanyiira kunteeka ku kyapa na mukazi wange. That is bogus. Ekyo kikyamu. This is where mistakes zino zivudde kufa abasajja nti ennaku zo tulina bisajja. Omukazi olugira ati n'owunga oli musiru nkuwadde emawokota wawo kwadde ettaka ly'ekyengera bwenkuwa omukazi abeera atya n'ettaka kwadde n'ekizimbe eky'ekawaala muli mu kusaaga na busaze n'amateeka galina okyuka omukazi talina kuba na ttaka. Si bya bino gundi byakola Ronald Mayinja naye omukazi bwe yayitirira obuwoomi n'amuwakalina simanyi yewwa recent ate amala agikira yimingira. That's what I'm trying to say. Nali mulaavu sana so kati obwavu obusirusiru obw'abantu bwe buleetedde ebizibu bino byonna bye tulina. Mukazi we alina kuba mukazi wo. Ne Kalungi abakazi nabo bafuuse kati ate babbi. Anti kubanga mwabasembeza mwabalowoozesa nti bayinza oku-owninga property. Kibi ki mukazi wange bw'avuga emmotoka yange? I buy my card, I give it to you, ogivuge. Sikumanya nti mpa ne kadi ng'erimanya gange. Stupid. It's my car. Nze ngikugulidde.
gwe ngamba nti efudde njiterezi ngamba nti eyononese njitunde ngule endala. It is my car, I've given it to you. Kakati bwe njikuwa bwe mala okuwa kadi obanga gwe wapakasa n'ogigula. Bibagale na because no love chechi kwe kuwa ekyange bwe mba nkuwadde omutima gwa kati omutima gwa oba wagugula olina ekyapa ky'omutima gwange oba next of kin kugwo nze mba nze nkyagulina. Let me go buy you a car, put it in my names. Vugiramu abaana bange naawe byoyagala. Abaana bange genda weeyagale genda ogende ku beach weeyagale. Bakutomedde nkubire essimu nkanike dayo eraavu. Naye gwe nkuwaka motoka ate mukadi oli mubbi ogitwala wa. Ewange waliyo scenario yabawo omukazi yajja bba ku kyapa. Yamuteekako ne babaako babiri omukazi kyeyakola. Baba babbi. Omukazi ng'agenda attabbaawe mu biwandiiko. Nti bba wange yafa. Baba babbi. Ng'agenda ayita process yonna ng'afuna death certificate. Yes. Ng'agenda wadi Musota Jeno, ng'agenda mu kkooti, nga omusajja nga tamanyi. Yes. Ng'afulumya kyapa nga omusajja amuggyeko. Kakati kyekyo. Abakazi lwaki batya nnyo bwakulaba ng'olinako properties oba bwe muzaalayo ku mwana. Omukazi kati mbabuulira mu abakyawasa. Omukazi abeera next of kin. Omukazi abeera next of what? Kin. Nze mukazi wawe bwe nvaawo password zonna azimanyi. Ne bwe nfiira wano essimu omukwasa bukwasa. She knows the password. She knows my password at the bank. She knows ne kadi njimuwa. Bw'abanga alina kyayagala okujja ne mugamba nti agenda mu banka gyayo emitwalo 5 kubanga kuliko emitwalo 15. Gwe bona ojjako 2 gw'omanyi. Genda ojjako emitwalo emeka? 5 gye nkuwaddeko. Ogenda okole byokola kadi yiiyo. Ontegedde? That is the point. Bino ebintu obufumbo tebutegeeza biri mu bye muliko. Because we are not together to have property. Waliwo akantu mami kalungi abakazi keberabidde. Bwe tuzaala abaana nze n'omukyala definitely abaana abo nvunaanyizibwako okubalabira era baba baana bange. Singa Mukama nzijulula n'enfa abaana abo ne mamba zadde mwono ne moli they have equal right ku bintu byani ku bintu byange. Era ne baba bagenze mu kooti ne baba bakoseza family nga yebigabye ne baba nga bakoseza wiru abaana bonna abavudde mu ntumbwe zange baba ne equal right. Kati abakazi beerabira n'alowooza nti noba abaana ababeebi balina okufuna ebintu ababe kati labe namba yo kyakola olw'okuba alina omwana mu ssuuna alaga nti eno property ya mwana naye ng'ate era ssuuna ne waba afiridde property ya mwana etya ebeera ya mwana etya andi ye bw'akiraga yaba yagikola naye neerabira nti era omwana oyo alina equal right anti kati property ezo nga ssuuna ne waba afudde. Kati nkubuulidde ekigambo kimu era nja kikugamba. Mwe mutiitiibiza abakazi. Mubutiitiibiza abakazi ne mututeekako abakazi ne mutusibako abakazi. Ne tutijjisa abakazi. Ne mutijjisa abakazi. Ne tuwaana abakazi ne twagala abakazi. Abakazi omulimu gwaffe kubaagala na kubawa kitiibwa na kubalabirira. Kubalabirira. Kati mwe mwatandika okugamba abakazi bammwe bakole Suna Beni yayakola n'ennambwayo mu studio. Bonna bakola mu shemu. N'omusaala bafuna omusaala. Actually nawulira nti story yaabwe y'okweyagala. Nawulira story yaabwe y'okweyagala. Baakeeranga nga Suna Beni alina emmotoka ng'akaleetako kannambwayo kubukedde. Nga kawa amatoka mu kisenge ewa Opafambo kali emmotoka ya Suna ndowooza Suna Beni nga yajjanga ateekayo ebigambo byakatwalako kubukedde. Bagenda mu shedi. Awati oyo kasasiro because nze mukazi wange so abakazi bakitegeere nti ebintu byetukola bibeera by'abaana era bonna biba byabwe byaffe family. Nze mukazi wange n'abaana bange bintu byaffe ffenna sirinaayo kyange nti kiri awo nti nze nkyagala nnyo ne bwe nsalawo nkitunda ku lwa bulungi bwaffe. Ye story ebadde mu mawulire eyo ly'omusajja Kamaali. Nsobola okutunda poloti. Sajja agala poloti agitunda jjanjabo. Nsobola okutunda poloti n'engula emmotoka nga ndaba kyekyetaagisa obudde obwo. Omusajja oyo bamuwambako ebyapa bye byonna abaana be ne mukazi we. Byonna mulwadde agenda kufa. N'ebiriko abakazi abalala n'ebiriko ye yekka byonna baabitwa. Kati omukazi yali yeetegekera ono kufa.
Omusajja agamba kale tutuleko ploti y'enzijanja bwe muganya okunkwata ssente okuntwala mu ddwaliro. Mumpeke ekyapa kimuntunde enzijanja bwe nti nedda. Edda. Ababaziika okumpi be babaleeta okululuma. Buli musajja ali eyo ng'oli mu owninga property n'omukazi wo ojja kiwulira. Ke kasala sajja bakweka ebyobugagga byabwe. Okweka byaki? Anti omukazi agenda kuteekako embeera. Atya? Tomanyi nti abakazi batuuse n'okugamba bw'ateekawo embeera ya divorce. Naye mumudeetinga abakazi. Oba mwesanga mu kkubo ne mweyoola. Mulinga nkoko. Obuuza bano baffe twafuna dda. Aya baffe funa twabafunamu. Dating bikyaliyo. Oba mweyoola bweyoozi. Banne tuyinza okuba ng'ebizibu bino bye tulaba. Abantu bakya datinga. Kubanga ffe dating process erimu obubbi n'obuyaye bungi. Anti kati buli lw'oyagala nagambye cheap things are very expensive. Kati gw'ojjagala otwala omukazi kubanga otegudde mutegule. Noda nti ositudde ebizibu by'abadde ajja nabyo. You date for like a year. Date for 6 months. Okyegedde. Otegere omuntu ono ate mugende ku date. Mufe kyogera ku date mugenda mu ndongo. Waliyo ebiwoggana totegera mpisa ze. Mugende ku date. Twaleko mu kafo akasenekerevu. Mutulekaawo. Wuliriza ku mboozi ze zikulaakulanya. Wuliriza ku background ya family ye. Munyumyeko ku mboozi. Munyume ku bajjajja bammwe nga babiri emabega. Okyegera. Do you really date, you people? Do you still date? Oba mweyoola bweyozi kubanga kati bana kye bakola. Dating kati yadda ku ssimu. Oli akwana omukazi ku ssimu kuno. Ne boogerera week says nga boogera lwe basisinkana babeera mu sex. Okyegera. Bw'oba ng'onoonya patana gw'oyinza okuzaalamu n'omwana, you must date. Dating is not expensive. Tambulako n'omuntu. Temanya soka genda kulya ku byennyanja biki okulya byennyanja is a different story. Naye mugambo waye mbadde ngenda ku Masaka wano. Tugende. Mutule mu taxi mugende nga munyumya. Olabe bwe yeeyisiza ku bakondakita, olabe bwe yeekola ki? Olabe bw'akwata balance, muguleyo ku kintu olabe bw'akwata balance. Olabe endya gy'alyamu. Olabe ebintu mubeereko ebintu bye mulaba. Kalungi waliwo ekizzeewo ennaku zino. Okimanyi nti abantu badeetinga batuuka ne beezaalamu omwana nga tebafunangayo budde bwa babiri bo nga bo. Kumala yadde nga tebali mu sex naye nga bali ku kintu nga geemu ng'eyo. Mugende mulabe firimu. Okyegedde. Tandika okulaba. Oyinza okulaba omukazi nga omutwala mu firimu ng'ayagala hola. Basalako omuntu w'obulago ng'atulwa butunuzi bw'ati akalula bukanuzi maaso. Mwegendereze. Ayinza okusalako. Weetaaga oli nange kano si. Ono tuveewo bintiisa. Bintiisa nze bintiisa. Olulayo hola firimu n'omugala tukankutwale. Alaba ye tugende. N'omugamba enoga kati ono mukazi. Niwe abakazi ng'ofunye musajja munno golooza olina omukazi. Otumya soda atumya nairo. Atumya koko, atumya 7 up, omanyawo. Atumya soda mugumu. Nshigidi. Atumya Sprite. Atumya gundi. Atumya Crest. Atumya Crest. Kayi mukazi anywe entangawuzi. Chichi. So these things biringa byokusanga but biri very serious. Atumya soda, atumya nairo. Zano nywamu. Nze nywamu. So kati ngugamba zano nywamu. Omusanga awuzanze nywamu. Kati omukazi gazatali nywamu. Andi kale tunywemu. No problem. Otumya naira atumya John Walker. Kola. Hotali go kufuna ebirowoozo. So mufuna obudde mu dating ebintu ebimu mujja byavoid. Mami Sam Kalungi. Waliwo ekintu ekizzeewo era ndowooza kivudde ba mu dating process oba kivudde mu raising up. How we are being raised from mu family zaffe. Ndowooza ne kigattako n'obwavu then n'obukulumpanyi obuli mu ggwanga lino. Omukazi mwekwana ne process yonna ne mugiyitamu n'akukakakaka onze nompasanze okujja ewuwo olina kumpasanze sijja nga tompasira biki musajja tukubanga oyagala n'okola n'emikono n'omuwasa oluba tuuka ewuwo kati omukazi yalina okugamba okumuwasa babi bakola eyo ate kakati kenkugamba nti
nti olwokuba nti ennaku zo tulina bisajjasajja kati omukazi baba yakugamba mupasa n'omuwasa andi ku kino ekyemikolo kyeŋŋamba anti kyekyo kitegeeza abasobola okugamba nti teeka ku kyapa n'omuteekako kati balina kino kyembadde mmalayo nti bwe mutuuka nga mwewasizza sinakiri muzaddeyo omwana omu naye nga puroguramu ye teyali yakubeerawo bbanga ddene ng'atandika okugamba nti kati tugabane ebintu mbadde yawo okumala akaseera nze paaka ebyange mpa divorce nga kooti zirumye nga batandika kukuyuzisaamu bintu by'omaliriza tolina wadde n'ekintu kubanga wamuzaalamu kubanga omumalidde obudde ate balina balooya abamanyi okubuuza ebisangosango kika ebyo omusajja nga bayuza mu bintu byo kubanga amateeka mazibe nakugambye tegalaba gwe byolaba ontegedde amateeka mazibe era amateeka tegasala mazima go gasala teeka tegasala mazima. There is no truth in the court. The court deals with the law. It does not deal with the truth. It deals with the law. It deals with facts. Because facts are not truth. Fact is a fact, the truth is different. Okay. When you go to court, the court deals with facts. Dealing on a truth. Era tosagenda mu court lokama nze njogera mazima bakubuuza where are the facts. Oba gwe wamulaba nga abba bakugamba where are the facts. Leta video. Leta obujulizi the facts. Amazima gabera backed up with what? Facts. Kyokka ate mu nsi ey'omuntu omulamu truth first. Kale twagala wonzika ensonga eyo nalabye senga kitone nga jonkera Suna Ben kyayogedde bubi oba mukazi omuzaddemu olina okubaira omukaka nange nja kumujjonkera Suna Ben kwekyo. Suna Ben, you did this nakugambe this is a mistake. Wakola mistake togisiba ku nnambwayo yekka naawe walagajjala gwe sekisi bwe yakuwoomera nodda mu birala olina okwegendereza abawala abo abawoomye ennyo babako ebirala era kasobola omukyala ng'akuwoomedde ennyo ninyamuuka okukigere manya nti ono ng'akola obukodyo bungi n'obuzanyo ateekawo embeera etategeerekeka beerako ekintu wetegereza wotereka ssente wetegereza ennyo wetegereza wali documents zo buli kimu kikakase nti kubanga sigweka kusiga oba omuwoomeddwa kitegeeza akazannyo kakamanyi kakati Suna Ben made a very big mistake okuyita maama w'omwana we ebyo bye yamuyita akayiringu bikyamu ebyo bibi era Suna Ben tabeeraawo n'alowooza nti ekyo kyamagezi tumuwagira mu bino ebyokugamba nti let the truth bakuwe obwenkanya yes obwenkanya netovuma kyovola nkugambe nti gundi yeetaaga obwenkanya because omwana bw'aliraba video ng'oyita maama w'akayiringu you are creating more problems. So ekyo kituufu nnyo era nalongo kitone kubanga omwana ono era waliwo era nakyogera nadde actually even before nakyogera luli nalina waliwo we nali we bampitiira naye mbagamba mu bigambo bye yayogedde kyesaayagadde kwe kuyita maama w'omwana we akayiringu kikyamu kubanga omwana we waliwo possibilities bw'oba omuyita kayiringu wali okola ki kati ani akusinga okubeera akayiringu gwe yeebaka kayiringu n'okazaala namu omwana mwenna muli buyiringu kati naye omwana ono bw'ajja okwagala nambwayo kati gwe tunuulira maama wo gwe waziise maama wo gwe waziise mutunuulire mu kifaananyi kyekimu n'omutabani wo bw'ayagala mwani akayiringu so beera serious beera careful ng'oyita mu bino ebintu beera serious bigamba leka tudiiringe n'ekintu kubanga buli lwoti kati you are converting the story kati olaba essaawa entwali twogera ku kino naye kati fe abantu abategeera ama community development expert much as I know Kamoga made a very big mistake of not following the law because I know that if you followed the law so toyogera kituufu ensobi tejjaawo nsobi kati toyongera ate kuvuma mukazi toleeta nsobi because now we are dealing with more problems kubanga naye binaagendamu sympathy ate abantu bajja kendera bali ku side yo of course teri mukazi ajja kuwulira bigambo ng'ovuma maama w'omwana wo asanyuke because kitegeeza nti kyeki
nze sola vuma mukazi wange yadde kigambo nekimu okyegedde si lwakuba takola nsobi naye mmanya nti bwe muvuma nti oli musiru nange ndi musiru because nze namufuna. So actually kyogezako okwogera nti byonna byonna Ssuuna abikole naye ate afube nnyo okuprotecting ekifaananyi abeere scientific aleme kulo anti kyekyo aprotecting omwana aprotecting mukazi we because nakyo kikulu kubanga ono omukazi omulina chemistry mwebakako mwenna kati olina okuzannya kaadi zizo mu mbeera nti omuntu abulwa ne wakukwatira ensobi kubanga essaawa eno ng'onoonya justice tewetaaga kubeera mu nsobi yonna. Maama ayinza osituka maama ayinza osituka naga omusajja yeeyisa bubi oyo kyova olaba nakola bwe nti because nali sirina protection musajja yeeyisa bubi mulabe mu bantu ampita bwati gwali owuliddeko nambwa yavuma Ssuuna Ben olitavuma alinenge gyasazekako ebigambo message yaweereza mukufa kwa Nyazaala beera mwegendereza yamwisa taata wange ekitali ekyokufiira maama waffe beera mwegendereza ng'oyogera Ssuuna Ben ffe tuli mabegawo because we need justice but we need justice for your family mwe mwenna omwana wo mukulu nnyo because Ssuuna Ben ffe omwana wo tumulaba nga nsonga nkulu katate gwe tosobola kubeera nga tokiraba. Ssuuna Ben namwagadde nalabye sisita we Sebuga kuba naye ebidongo nakyansanyusizza yasabula ebinyaanya buli mu Buganda buli maka buli family yabeeranga n'omulimu abo babazzi abo balimi abazanyi b'emizannyo abo bakozi ba kino abo batunzi family zonna era baavangamu ne batufuuka ekirala be baakulaakulana ne bano bafuuka ekirala naye mu nkola entuufu buli family yandibaddeko kyekola. Basuuna Badongo ne kitaawe Smart Kayondo yalina disco namubiri yakutumidde wa Dream Restaurant okakasa nange mugambe mwagala okufa omusajja omugamba ayiteko wano obudo bakawungezi mbeerawo mugambe ngenda kujja ate ngenda kujja nga nzijudde abantu bange mugambe nti abantu bano balaba bakuwagidde nnyo ogenda kulya kuyeewa eyawali ku Equity Bank Equity waffe oli waffe kubanga watwanguyira ebiseera bisera tubatupa kati watwanguyira so gwatanaba kubanga ofuna gy'olya tulirawo n'omwana waffe atupaakinga abapakinga ne mutwala nedda atupaakinga mu mmotoka parking wana banavuka babera wabweru awo so Dream Restaurant awe wandegeya awenkuzigirira mwana tu gende ofunewe ekyo kulya emmere yawo yaddala olya ku mmere nganda si mmere nganda wabula emmere nansi efumbiddwa mu mbeere yaffe y'ekinnansi emmere gy'olya n'omanya nti ndidde emmere entuufu omanya abantu bangi balya ne bakkuta naye nga tolidde entuufu nga tolidde bituufu kuba n'ekikomando kikkusa naye ng'olidde protein n'ogatako protein naye kati omukazi akuwa akalumonde n'akuwa ettooke n'akuwa ensujjula kitegeeza ogenda okumaliriza ovaawo ofunye bino gundi ate byatugamba nti mulye balanced what diet so nakutuddako ka greens kyokka ate nammwe ba WhatsApp nammwe abakolako osobola okgenda ne bakuwa ka chipsiko ekyenyanja ekikalirire ekyokye grilled fish kati gwayagala oluwombo olwa boiro lubeerawo simulinaako obuzibu olw'enkoko olw'ennyama olw'ebinyeebwa olw'obutiko byonna weebiri omubisi guli ogwaffe gwe baita omubisi omuganda weeguli ogw'amatooke ate nga enkola nnungi okulondera kubaweereza nteekateeka nnungi ekifo kyennyini enteekateeka yaawo teriiko bibuuzo tekuli tolina kyega tate bwe nazze abaana tebanfuddeko tate bwe nazze omwana yazza ddugala abaana be oba wakatuuka bwoti nga wakatuula ate n'emmere eyanguwa speed bannange waliwo ebifo by'ogendamu n'otuula n'olinda emmere omwana n'omujjukiza n'omugamba gwena kutumira gamba sole kanzibakozeeko oli teyakozeeko n'omugamba ate natumye ate lwakirowooza nti oli yankozeeko tebiriiwo abaana bakwanguyira
akwaniriza ate si yakusavinga okyegedde onakwaniriza n'otuula n'ayita munne n'agira babeera very smart. So nawe bweyagadde okukolako like nti oba oyina mikolo oyina kwanjula katuutu tugenda mu kisiibo oyagala kufumbira abantu bofutaali oyagala kufumbira abantu boyidi oyagala oyine okulukuŋŋaano lw'enjawulo kati abantu bakola nnyo bagenda kusanyusa nnyo abantu mu bisiibo muno oyagala okufumbira abakuŋŋaanidde awo olw'eggulo piraawo mukubire ku 075 59 55 65 mugambe maama namubiru Harriet wewandagera ku Dream yanguwa onteekereteekere ninawana abasiraamu 400 njagala tulye piraawo nga twakava mu masigidi nga twakava okusala eswala y'akawungeezi ajja kukikola bali alaali nnyo era mubeeyune mwebale nnyo mwebalira bannaffe abatu abagenda waawo ewannamubiru ziri restaurant nnyingiko wano ng'oyisa katale kewandegeya ku kizimbe emmanju n'emmaaso agamakubo gatwala abiri ojatuuka ku Dream bw'oba oyise ku Equity Bank n'oyambuka amaaso ago gyesiga tunuza waggulu we bati ku Equity ng'oyambuka gyekikuba ekiddene Makerere era ojja buulaba Dream awo ate ne wana ali mu bitaala bino ebya wano ng'ogenda Kaleerwe ebitaala wennyininyini ewandegeya waliwo Dream naye eryawo nga wakayita kwa Gikasule Mall. Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandegeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo tenga bya mulembe bantu banji oba batono wesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma gwe ayagala delivery wonna wooli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Abatawanyizi b'ebirwadde sukaali alusaazi ani abamulongoosaako n'akomawo abasajja totambula bulungi mu nsonga y'ekisenge gwobeera wakayingirira kikabiri ngoma zoteeba ggoolo omupiira kyokka gutandika butandisi oba olimanya ekyo kirungi omupiira guba gwa ddakiika kyendera oyinza okukubya ttiimu yo ate otya ani gwe bw'oteeba okuba ggoolo nnyingi okubeemu bateebeemu ate oteebeemu n'ogamba refali nti kochi nti munzigi eyo ate nga gwe ogenda otambulirwako ensonga imagine gwe ttiimu kapiteeni kaakati ebintu ng'ebyo baakujja ku matooke baakujja ebijanjalo bagambye sooka bijjako oluliba lw'okungulu baakujja olina otambula n'omunwe gwa muwogo mu nsawo olina otambula ne katunkuma bw'otuuka ku mukolo olina okugenda mu ffumbiro obuuza abafumbi banne tulinamu omulwadde wa lusa ebintu ng'ebyo wali mukyala n'okozesako enkola ya family planning n'ogivaako olubuto lwagaana oyinza okugamba oba famire ekyalimu naye jasse homoni nizo zaagaana okukola ki zaagaana okuddamu okugatta omuntu yekka yakakasibwa akoze ebintu ebyenjawulo mu kujjanjaba ne Uganda mu mbeera ezo bamuyita Dr. Richard Ssenjobe era ng'asangibwawo Mengo opposite Masengere oba ng'ovudde wali wansi ku ngalabi za Kabaka n'oyambuka awaliwo kooti eri awo kooti y'Emmengo naye opposite kooti y'Emmengo waliwo ekikubo ekyama olaba kyana abatunda omwenge omuganda awo sayidi wano waliwo Uganda Telecom Uganda Telecom kati weyongere mu maaso waliwo kampani ya basi empya zibayita Bebeto za kapaakinga awo ekizimbe kyonoddako okusanga bakiyita n'akapande weekali awo okalabirawo akapande obeera okalaba ate bw'oba ovudde eno Simanyi Masaka Road otuuse katale k'Emmengo naawe oli awo otagalira awo tomanyi biva weeri funa wa bodaboda mugambe ntwala ku biva mu ennusu 10 wa Luganda tambulawo mugaye kati ndagirira bulagirize kubanga era oyita katale k'Emmengo bwoti n'oyita ku Kidda ku Muteesa ne weyongera maaso n'oyita ku Kidda ewakaliga ne weyongera maaso era ogenda kuba olengera Biva Organic. Osobola okubira ku Dr. 052 n'omugamba n'abanga akola ojja kutuukawo badokita we bali Dr. Owen waali Dr. Ssenjobe waali ate ne ku branches gye bali ab'e Masaka gyali ab'e Luweero gyali ab'e Kasana gyali ab'eno ngodde ne waffe Kayunga Katikomu Hotel and Bar naye waali emikolo gyonna oyagala kwogerera kwanjula ko oyagala bakatuma oyagala boogeza abalungi oyagala video coverage oyagala juice ku mukolo gwo ojja kubanga omukubira ku 070 nkubira so okubanga tutambuza bulungi nnyo emirimu nja kukolera omukolo gwo omulungi n'oyagadde gukuteekerateekera tulina n'emikwano gyaffe abango tours and travel
abo bo bakwano baffe ddala tutambula nabo nnyo Engo Tours and Travel omulimu gwabwe omukulu gwa kutambuza muna Uganda wonna wabayagadde okgenda bo kye bakola balina emmotoka zaabwe ennungi nnyo bw'oba oyagala kugenda wala era bakutwala ewala bw'oba oyagala kwetolako mu kibuga wano era bakwetolooza emmotoka zaabwe VIP otuulamu n'owulira emirembe gwe nga bw'oyagala ne bw'oyagala tutambulako ne famire olumu abantu abamu baagala tutambulako ne famire zaabwe naye ng'ate si yaavuga nga naye ayagala tuuleko emabega eyo alingize mu ndabirwamu nti awo gundi Engo Tours and Travel weeri nnyo okutambuza okuzza wano ne wali ne bw'oba otwazi baana ku ssomero era weebali ne bw'oba ogamba nti banaye njagala kugendako ewantu weewati bo basobola okuteekerateekera balina siage services kummwe abava ebweru osobola bulungi nnyo bacontactinga ng'okyali eri bo ne bakubuukingira woteeri ne bakuteerereza wogenda okusula n'ebigenderako n'otuuka kwebaka bwebasi abantu bafe abava ebweru balina nnyo obuzibu n'emmotoka z'e Kampala abamu tebasobola zivuga so bakujja ku airport ne bakuleeta yes omuntu ava mu America nga muvuzi mu America naye n'atuuka ku Uganda kuno nga bodaboda tazisobola n'agamba neetaaga dereva tulina baddereva nembuuza oliwa nti ndi wano ebukoto nti ate kyekigaanyi kyemonoka nti ababoda bannemye bakenza kukuba ku mabbali so tulina bagundi tulina baddereva mobile drivers ng'owonna wooba oli oyinza okuba nga oli muvuzi naye omutwe nga gukuluma notayagala kwevuga noga okukubira bango Tours and Travel nobagamba nenjatayo ka dereva abantu besimu yaabwe anjije wano anzize wali 0700 98 10 40 0700 98 10 oli awo owulira buulizi nti eryo gye bayita Kidempo National Game Park simanyi eriyo senyiga simanyi oyo senyiga simanyi eriyo Mountain Falls simanyi biki simanyi bagamba eriyo amazzi agafumba amagi eriyo ennyanja erimu amazzi ebyo jangu obyerabireko tulina woteeri kumpi mu Uganda yonna okay byebyo nno bwe tugenda okuba nga tukoma leero tutegedde mu mbeera mwe tunyonyoledde weebale atatutegedde awo tukwagala tokanzeemu kakati omuntu atakutegedde ogenda mukola kyekira atakutegedde omusabira nakutegeera emwaka ogujja obudde buba bukyali awo bw'omanyi nti nno ffe tubeera mu theatre omwo ne muzannya emizannyo ne giba giwedde oli ate omusanga mu kkubo n'aseka mwanzannya akantu kalira nga ye ategedde ku olwo tikanyuma naye nga mu theatre yalimu alibwati katono nnyo ko babadde bajjonkera Suna Ben lwaki yagenza okuba ekivulu nga yakava ku magombe ga maama we mwabalina endowooza yo nammwe muli bakyamu si kubeera bakyala batuufu okusinziira ku bo naye nze abantu kye mbagamba kiri eki kiri kimu buli omu ajja kubaako n'omulambo gwe ate buli omwana envuga javugamu obulambo gwe buli muntu agenda kubaako n'omulambo gwe gwe tofaayo bw'oba olowooza yakoze ensobi linda omulambo gwo ontegedde gwe linda omulambo gwo because omulambo bwe guli kubula wakiri gwe olikola omulambo waliwo ebintu ebiteewalika no kankubulire answer to that is one wait for your dead body wait bw'onoofuna omulambo gwo nga buli kimu ekigukwatako babuuza ggwe tukole tutya kakati awo lojja okuba ne control naye kati bino byekuwozaawoza oyogerera eno gwe afiiriddwa omusajja abadde afiiriddwa omukazi ategeeza ebingi mu bulamu bwe agenda kufiirwa miliyoni kumpi 8 yataddemu okuyimirizawo ekivulu mu Uganda wakikula kigwe ayogera ebyo leka agende akungubagire wali ne banne kubanga nabali bandiyagadde okumuziikirako kati bamuziikireko mu ngeri efaanana bwetyo era sente zonna ziyasaasanyiza wali wakiri zikomewo kuba tumanyi okuziika kyekitegeeza okufiirwa tofiirwa muntu yekka kibayita okufiirwa tofiirwa muntu yekka ofiirwa buli kimu kubanga buli kaseera taata tuziikawa anti tente zimala obutebe amazzi g'okunywa eri ku ntana bagambye teri mazzi bagambye teri kino nga buli kimu gwe oli awo ng'olina kukwata mu nsawo era oba tolina mikwano tolina kiki oyinza obonaabona n'omulambo naye ng'oli awo so nalabako nakolako okwanjula naye tata omuwala yafa ku lunaku lwennyini olw'omukolo nga nze mwogezi
ne tutuula nembaga yafa yalina mu kapresa den n'amasanyi nembagamba naye kakati bali bagala kubira bakoba bagambe eno ensasa gegudde emojja nene nfunamu omwoyo mwana nembagamba naye kakati abako bali bamaze okugula ebintu bamaze okwetegeka bali mu motoka basimbula bajja ku mukolo gwa Kwanjula ate mbaga nti ene eguddeyo ebitalo singa tebaliddamu kutegeka mukolo ogwo kujja Kwanjula singa ntandika okubaamu ab'ebigambo omukazi wa bisirani twagamba so nze what I did nembagamba tuyite omusawo wabayamba nnyo ajje atwitinge omulambo guno tugutereke wano mu kisenge mu kisibe omugole weegumye kimanyi embeera gy'olimu nzibu but at least weegumye ojja kufuluma emirundi ebiri gyokka tujja kufuluma emirundi mingi then later sanga 12 tu announcing okufa kwa taata yes that's what we did and later sanga 12 netubagamba bane yadoda muna batukola naye nga vibe ntono taata yatufuddeko ku macha n'abantu okukyawo tebategeera taata yatufuddeko kakati muli baddembe okusigala mu makanzu ne mukungubaga oba muddeyo mweteeke mu jjinja feka tugenda kusula no mulumbe era ne tutandika process z'olumbe which was a very good thing kubanga buli kimu wakoze decoration wa Kwanjula yakoze decoration akubanja milioni 17 omufumbi akubanja milioni 6 webidonga akubanja milioni 1.5 wa keki yagiresa akubanja M2 ochegede confusion zino zotaddemu abogezi bakubanja 2.5 ngolina kusalawo n'okola mukolo wakola bulungi era nze ngamba abantu temufaayo buli muntu ajja kufuna omulambo gwo era decision ojja gikolera ku gugu mukama abakume mbere bulungi